bakama baffe ne batandika okufuna nga amawulire abaana baba kubidde wano kaddala Kayiira yafuna amawulire nga tegasoboza na kumubeeza kubeera nti alina emirembe kubanga buli yawuliranga ekibinja gondi bakikubye olw'ensonga twegatta ku bantu abatuyitanga ebipinga naye nga balina olulimi lulungi mu kuyingiza wano naye wagenda ng'okuwulira tibannammwe abagyeyunze babatidde mu kifo gundi ebyo byonna ebyafaayo tubirina ng'ebyafaayo byannamaddala mu kufa kwa Kayiira bannange saagala kubanga Joe mukulu Gombya twamuwulidde ne mukyala we n'ayogera n'akaaba ne kubanza n'agamba nti amazima Kayiira yanfiira mu ngalo naye ate kinneewuunyisa abantu okugamba nti ate ffe twatta Kayiira. Yes, ffe tetujja bagamba nti ebintu byonna abasinga okubimanya be baana ba UFM. Ffe abaana ba UFM twamanya nnyo NRA okusinga abantu abalala bonna. Ye yamala ng'okwakitinga ekintu n'ekizza ku muntu we baba bakikoledde. Kati mukyala Gombya bw'oba owulira oba Gombya mwennyini temwewuunya kintu ekyo. Si mmwe mwakikola naye ate omusango gwaddizibwa eri mmwe. Kubanga naffe ffennyini twawulira. Kubanga saagala ogambe nti twakyo akati nga omukulu eggulere yayogedde n'agamba nti tekyali bwe kiti abantu bakitegedde kati. Emyaka nga gimaze kwekulungula naye ku kiseera ekyo omusango bagubateekako ne bagamba nti Gombya yabadde mu lukwe naye nga musajja wa Katonda teyaliimu. Bw'oba owuliriza ebyaliwo ne tekinikisi zonna ezaaliwo ffe twazimanya engeri gye banyoolanyolangamu abantu ng'abayita emabega naye nga musajja wa Katonda teyaluliimu. Ddala bw'oba otunuulidde ebyafaayo neki relationship gye baalina entono eyo nga terina kye yali amanyi. Ekyo tukimuwolereza nga ffe abalwanyi ba Kayiira. Wabula oliyo olwamala okukikola n'amanya nti yes wano wenkikoledde wenja okubeera nti nfuna. Kubanga n'abaana ba UFM ennyini baabateekako nti be batta Kayiira era ne bakwatwa tetwamanya n'amayitire gaabwe. Abantu bapeza kitegeera luno naye ng'abatambuza nga bolokosa obwo be bantu abayitibwa nga Abaganda abaalinga mu NRM mwennyini. Kubanga twafunanga ebizibu ebyo ne mu nsiko mwe twalwaniranga nga balinnya mu lulimi ne mu luzise temumanya kisaidi kijali. Ebigambo byayogerwa abantu babiwulira naye babikyusizza mu bbanga ogenda okulaba nti omusajja gwe twali tugamba ddala yajja kutwebasa tulo. Ge bamaze okulaba ebigerobero byonna byajja akola. Nga bya butemu eri twebuuze nti senga Kayiira yaliwo ku biseera bino ye Museveni yakibaza n'agamba nti nina abantu be nnina okubaza senga babanga bali mu Buganda muno sijja kusobola kusurvivinga mu bukulembeze bwange sijja kusobola kubeerawo. N'amanya nti Yusufu Kirondolule nnina okumuggyawo n'amanya nti Nkwanga nnina okumuggyawo n'amanya nti Kayiira nnina okumuggyawo Ahmed Sseguya abaali balimu nnina okubaggyawo abantu abo ab'amaanyi bonna be yajjanga aggyawo yamanya nti senga babeerawo olutalo lujja kudda mu lukoleki. Omwami eggulo namukootinze bulungi eyayogedde ku kufa kwa Nkwanga nti yasalwako omutwe nakyo ekyo tulina okukirongosaamu kubanga ffe bwino oyo ate tumujjira ddala ku lucegere lwa bannaffe abaaliwo. Yes ekiwuduwudu kyaliwo. Nze nayogerako ne mukyala Nkwanga naye yaliko wano. Ekiwuduwudu ekyo kyaliwo
kumayiro maso naye baleeta maama wankwanga yennyini amuzaala ne bamugamba nti omwana wo wuuyo bamutemyeko omutwe oyo mwami nabwaneetoloola n'addawa oyo teyali nkwanga ekiwuduwudu ky'omuntu kyaliwo maama nkwanga n'akebera ebigere n'akebera emikono n'agamba neddono si mwana wange kati ebyafaayo bigamba nti baali bakyamulina nkwanga baamukuba ne bagenda bamusuula ku Silver Spring kati n'omwami omulala yayogedde eggulo akiwulira naye ne bakitwala era the same person ne batwala maama wankwanga nti jangu olabe omulambo gwali gukyali musu n'agamba nti ono ye mwana wange gwe battidde wano kati ebyaddirira bwe bati abazeera baffe bazze bafa naye nga baani ababatta ng'ate bakozesa olumu abantu abaganda muffe ne basobola okubeera nti ab'emitima emiyabayaba emitono ekirowooleza okumpi bemulaba ababadde mu magavumenti omwo monna babadde mu nkwe z'okutta abalwanirizi b'eddembe naye twebuuze gwe waliriddawa ku biseera ebyo kubanga naawe olina okuba nga olina ky'omanyi ku bye twogera ffe twogera ebintu bye twalimu bye baatukola nga twali bamu ku baakolebwa ebintu ebyo ne batugjamu engoye ne batutambuza abantu ne batandika okugamba nedda bannange abo abaana babadde batukuuma temubatta temubakola bubi ate tuwulidde be mukubye mu lubiri mubalekeewo abaana bakayiira temubatta naye nga tufuuse ba POW batugjeemu engoye tetuli mu ngatto tutambule emundu bazitugjeeko wali otuuseeko ku kiseera ekyo ng'omanye ogenda kufa ng'ate owulidde nti banno babasse ng'ate si omu babiri ng'owulidde nti n'ekibinja ekirala bakikubidde wano tulina abantu abakyalina bino ebintu bye twogera tujja kutuuka nga tukulaga abantu bennyini akwate akazindaalo akubuulire tiye nali wano nga nze bwe nkwata akazindaalo ne nkugamba ti nali wano twakola wano twali tukutte bwe tuti ne tukwata ne bwe tuti kino ne kyapeninga bwe bulamu bwe tutambuliramu naye tusaze amagezi ki okubeera nti tujjukira abaganda baffe abo abalwanirizi b'eddembe ne tutunuulira nsobi ki kubanga tetukweka bintu bino baganda bange yensobi zetujja okutambuliramu emirembe n'emirembe senga tunaaba tetutunuulidde ensobi z'abakitaffe abo abaayagala ensi abaayagala abantu babeere bulungi ne tuziteeka mu ddiiro kirwaki ne weebuuza nti lwaki kayiira yagaana okwegatta ne Yusufu Kironde-Lule lwaki Yusufu Kironde-Lule yagaana okwegatta n'enkwanga lwaki nkwanga yagaana okwegatta ne Robert Serumaga nga gavumenti eba nnene nga buli omu baali badde baleere ne beegatte ne bamanya nti posisoni eno yeeyiyo naye obuntu obutone nnyo obunafuya abaganda oli n'agamba nti posisoni yange bajja jinjijako bwe naaba neegasse ku kibinja ky'abaharuna oli n'agamba nti ate gundi ajja kuba mukulu neddebe byonna tubiveeko tuba tetutunuulidde bulamu bw'abaganda baffe bali mu Buganda tuba tetutunuulidde baana na bazzukulu tuba tetutunuulidde ensi yaffe Buganda eba egenda kuzaanawo egende naye nga bano abantu bo baba n'entegeka zaabwe bagenda okulaba enkaayana zino zonna bye tutomeragana bijiwa bagamba nti aha nze wano wenja okukazannyira bafaayo nnyo okuwulira ebifa munda bafaayo nnyo okuwulira obubinja obugaanidde ku nsonga bafaayo nnyo okuwulira abantu ab'amaanyi naye nga kintu kiba kitono nnyo ekyokubeera obumu
ne tusonda amaanyi gaffe ne tusobola okubeera nti tudwanirira omusaayi gw'abaganda baffe abagwayiika. Tulina obulumi n'ennaku y'amaanyi nnyo. Bw'omuntu bw'otunula n'obuuza nti abaana ba Kayiira baliriddawa, naye nga bakuze batuuse n'okufumbira ojja basanga nga babafumbiza Banyarwanda, ojja basanga nga babasa Banyarwanda, ojja basanga nga bali ku buwaŋŋanguse, wabula ng'abamu baabawa ne busente obw'okubeera nti bajjawo obulamu bw'abakitaabwe. Byebintu ebitusaana okubeera nti tukwataganya obwongo ne tutuula ku mmeeza. Kubanga ne bw'onooyamba n'ogamba nti owa ssente oba okola ki kankole kino, teri kigenda gasa.